General Muhoozi Kainerugaba amanyiddwa bulungi nnyo nti ye CDF w'eggwanga nyaffe Uganda oba atwala amagye g'eggwanga lino wabula ate era mukadde ke kamu ng'ekyo kijjeeko waliwo wing endala gy'atwala emanyiddwa nga eya P.L.U oba Patriotic League of Uganda. Kino nno kyandibadde ng'ekibiina ky'ebyobufuzi wabula ekyo kyasambajjibwa dda ne bagamba nti just kisinde businde, era kino kiina abawagizi baakyo, in fact kiina Secretary General wamu n'abakulu abalala abakitwala oba abamuyambako okuba nti bakakkalabya emirimu gyakyo. Ku screen omuvubuka gw'olaba amanyiddwa nga Amooti ono yafuna emmotoka n'agiteekako ekifaananyi kya General Muhoozi Kainerugaba, essaati atambulira mu zo nga kuliko ekifaananyi ky'omukulu era n'emirimu gy'ekibiina oba ekisinde ki P.L.U agikolera ddala ddala. Wabula bwe twatuukidde olunaku olw'eggulo ng'ennaku omwezi 25 February omwaka 2026 ebintu eri Amooti byabadde bikyuse era nga si birungi n'akamu. Omulanga gwasoose kubanga gukubibwa banna P.L.U banne omulimu ono mulenzi oyo amanyiddwa nga Kamukama Fred yavuddeyo n'agamba nti afande General Muhoozi Kainerugaba, Amooti has spent 2 days in custody. Imagine if he is unwell and sharing a room with NUP supporters. He is just a young boy. Please find it in your heart to forgive him. Ngagamba nti General Muhoozi Kainerugaba munnanga Amooti amaze ennaku 2 mu kkomera just kubyamu akafaananyi nga tali bulungi wabula nga ate ali mu kkomera lye eririmu aba NUP. Just mwana muto buto bambi kinoonye mu mutima gwo omusonyiwe. Bwe bubaka obwasoose jjo ku makya era obwatuleetedde okumanya nti mwana mulenzi ono Amooti yabadde mu nkomyo yoyo gw'olaba okumpi n'omuwala ayambadde ka reflector ono General Muhoozi Kainerugaba wali Amooti yali akuba selfie. Kati tugenda tuka ssaawa zaabadde nga 1:2 Fred ono n'atutegeeza nti Amooti was being transferred to crime intelligence Kololo. Kindly note, let no one spoil General Muhoozi Kainerugaba's name. Afande is not involved in this matter. Kamukama yasuseteka walinga asaba General Muhoozi asonyiwe mwana mulenzi ono. Kati oluvannyuma n'atekayo n'agamba nti Amooti bannaye bali mu mutwala ku crime intelligence wali Kololo. Wabula njagala okubategeeza tewabaawo anyonoona erinnya lya General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi bino ebintu tabiriimu. Yagamba nti Afande is not involved in this matter. Njagala okujjukiza nti Amooti eyabadde akwatiddwa musajja nnyo ali ku ttiimu eya General Muhoozi eya P.L.U n'okuba nti batembeeta nnyo ekintu kya Patriotic League of Uganda nga bwe kiggwayo ku mutimbagano. Wabula amawulire gaadde gavuddeyo nti omuvubuka yabadde akwatiddwa era ng'ennaku aweza 3 munda mu nkomyo nga n'abasinga babadde tebakimanyi. Oluvannyuma lw'okubeera nti amawulire gaabaddewo nti yabadde atwalibwa ku crime intelligence Kololo ate amala ne gafuluma nga wayise essaawa emu nga bagamba nti Amooti has been taken to an unknown location after being removed from CPS Kampala. A police officer speaking on condition of anonymity says he was picked up by unidentified individuals. Ekigambo ekyo kyembiseeko kyadde kigamba nti omwana tebamuta oli yawandiise Kamukama kye yawandiise. Kati wano nga kyabadde kiraga nti yabadde anoneddwa ku CPS ne bamutwala mu kifo ekyadde tekitegeerekekeddwa era nga n'ababadde bamunonye babadde tebamanyiddwa. Kati obunkenge ne bweyongera okubanga bukula wakati mu bawagizi ba P.L.U era pressure ne zibeera waggulu nnyo. Kati oluvannyuma lw'amawulire ago okuba nti gadde gafulumye, Honorable Balaam yawandiise ebbaluwa eyabadde mu nkula eyabadde coded ngeringa esaba okusonyiwa
mwana mulenzi ono Amooti wabula nga teri direct. Honorable Balamu yawandiise ebbaluwa yabadde gamba nti a father's hand may correct but his heart always restores. In strength there is mercy, in authority compassion. Through forgiveness we are lifted, through guidance we are shaped into better citizens and stronger leaders. Thank you very much, our Savior, General Muhoozi Kainerugaba, for leading with both power and grace. You are truly a role model to our generation. We the young people using social media sincerely appreciate your love and steadfast support for His Excellency and the President Yoweri Kaguta Museveni. To General Muhoozi Kainerugaba, General Sale to Uganda and to all our leaders. Let us use our social media handles respectfully and responsibly, promoting unity, patriotism, business and constructive dialogue for the good of our nation. Honorable Balamu n'awandika ebbaluwa ng'esuuta n'okuwaana General Muhoozi. Ate namaliza nga gavana tukozese bulungi social media handles zaffe. Ye yabadde ebbaluwa yawandiikiddwa Honorable Balamu ng'ajooleza General Muhoozi nga kuliko ekifaananyi kya Gayo ya Amooti. Katuwayita akabanga katono. Waliwo Gayo amanyiddwa nga Kakensa naye ali ku ttiimu eyo eya P.L.U. Ye yawandiise ebbaluwa n'akwata peni n'olupapula n'awandikira General Muhoozi Kainerugaba ng'amusaba ayingire mu nsonga za Gayo yamanyiddwa nga Amooti. Wabula ate ye Kakensa ekintu yakitabudde. Yasabye General Muhoozi agobe mangu Secretary General wa P.L.U. ngo ye Honorable Daudi Kabanda. As a concerned citizen, I have written this letter to our beloved CDF General Muhoozi, also demanding for the resignation of Daudi Kabanda. Kati abantu ne batandika okubanga obwanga babuza ku side ya Honorable Daudi Kabanda. Ono naye teyeerya ntama. Kye yakoze kwe kubaanukula. N'abagamba mmwe bavubuka mmwe mbamanyi. I know your group very well. If you think shouting here on Twitter can shake me, you are deceiving yourselves. Amooti was arrested on orders of the CDF. Do I have powers to oppose him? Kati Honorable Daudi Kabanda ye n'avaayo n'alaga nti General Muhoozi ye yawadde order okubanga mwana mulenzi Amooti akwatibwa. Ebyo byawandikiddwa Daudi Kabanda. Amooti was arrested on orders of the CDF. Nti Amooti yakwatiddwa ku order za CDF. Kati Honorable Daudi Kabanda n'agamba nze kati mulowooza nina amaanyi agasobola okuwakanya CDF kyasazeewo. You said there was an acting chairman. Why are you shouting my name now? Tuwemma mulowooza waliwo acting chairman wa P.L.U. lwaki sigwe mulumbagana? Nze Honorable Daudi Kabanda ne munzija mu bintu byammwe. Honorable Balamu yawandiise yawanyu mwanyu mukulu n'akikomyawo. Oba teyamugambeko nti tubadde tusaba Amooti bamute yataddewo buteesi kifaananyi kya Amooti. Kati obudde bugenda okuwungeera oba ekiro ekikeeseza olwaleero nga Gayo ono bamutadde. Wabula buli omu yatandise kubanga yeebaza General Muhoozi Kainerugaba. Good news, our Amooti is out. Many thanks to our Supreme Leader, General Muhoozi Kainerugaba, for his involvement in our comrade's release. Rejoice, rejoice. Oyo Mr. Urban nga yeebaza General Muhoozi Kainerugaba olw'okuba nti yataddemu amaanyi gonna okulabanga Amooti bamuta. Kati waliwo obwedda abalina oluvumu olugamba nti ensonga zaadde zeekuusa ne ku social media. Amooti ono ng'agikozesa bubi ate ku lwa sayidi eri ng'ate alinga akoona ekintu. Aiden official ng'agamba our brother Amooti is finally out and free. Heartfelt thanks to General Muhoozi Kainerugaba for his compassionate ear, forgiveness and swift action in response to our collective prayers and pleas. Aiden naye bwe yawandiise yalaze nti General Muhoozi yawuliriza bulungi okusaba kwabwe ate era n'ateekamu okusonyiwa.
To every comrade who stood in solidarity, your unity moved mountains. Glory to the Muhoozi project. Era Aiden namaliza nga atembeeta Muhoozi project ng'agamba nti ju. Wabula W awandiika nga yeebaza General Muhoozi Kainerugaba. Madam CEO Jackie agamba, I want to take this opportunity to thank General Muhoozi Kainerugaba for his leadership and release of Amooti. I want to also appreciate the MK foot soldiers that supported Amooti during this time. We should have one goal to support each other, not fight against each other. Long live General MK, long live MK soldiers. Ono naye neyebaza ba foot soldier ba Muhoozi project wamu ne P.L.U okubeera nti bakoze buli kisoboka eddoboozi lyabwe ne lituuka eri General Muhoozi Kainerugaba okuteebwa kwa Amooti ne kubeerawo. Kati wali obwedda abatambuza kiri nti mwana mulenzi ono abadde mabega wa social media waliwo posts zayinza oba nga zakoze ezitaasanyusiza bakulu. Ne tuvaayo ku ludda luno atukomewo wa Honorable Nobert Mao eyeesomye okuba nti atwala ekifo kya Speaker Anita Among. Ate mu DP mwava abamu ku banna-DP balabika bo tebaasanyuse nga mwe muli ne Honorable Mukasambidde mu luzungu olungi agamba, as the Deputy President of the party, I can safely guarantee that I got shocked when I heard of course, the intents and purposes by my brother, Honorable Nobert Mao, running for speakership without having the same debated and generally acceded to by our party. I think we needed to have it, given our quick and substantive thoughts, to the extent that we need now to explore what are the normative instruments establishing our cooperation with the NRM. The cooperation agreement itself expires before the election of the Speaker. In my opinion, then, we don't have the locus to definitely even vie for positions where the NRM has got an upper hand. Number two, we don't have the membership in the House that can occasion the ability for any of our candidates to win. Ambo bya Honorable Mukasambidde muna DP nga baka yabadde abuweereza Honorable Nobert Mao ng'agamba nti yenga Deputy President wa DP kyamuguddeko kyamukubye enkyukwe okulaba nti Honorable Nobert Mao ayagala kwesimba ku sipiika. N'agamba nti bo nga aba DP tebaatudde kintu kino kukyogerako ate era nti balina endagaano gye baasayininga ne NRM n'enkolagana gye balina ne NRM. Ate era Mukadeke kamunagamba nti tebasobola kubanga abeesimba kuwa NRM bwe bamanyi nti owa NRM ayinawo obuwagizi bungi nnyo okuva mu banna NRM obanga amaanyi ayinawo mangi nnyo. In fact Mukasambidde agamba nti bonga aba DP tebalina namba zibasobozesa kubeera nti Nobert Mao ayitawo nga speaker. Kanagamba ono kye kyamubagudde wadde nga ye deputy president ye president we era nga yabeera deputy we kiki ekyamubagudde okujja yeesimbe ku speaker Anita Among. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era Mukadeke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era Mukadeke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi balangi
era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.